Mbawo obujulizi. Gamba tuwe mbawo obujulizi. Kino kyendi leero natandika okukiwulira. Nali naakajoyininga Mutundwe nga nsaba busabi. Siri muweereza nga nsaba busabi. Twagenda ku Miracle Center ewa Pastor Robert Kayanja nga akyali waggulu eno gye bayitanga mu biwempe mu kibaawo nga tebannazimbawo we bali. Eyali asabirayo n'antwala kubanga Mutundwe ku Sande baali tebasaba n'antwala. Twasabirangayo evening service ezo zalinga za healing za kuwonyezebwa ezo ze twagendamu. Musumba Kayanja olwatuukayo bwe tuti yali akyali mu service. Nagamba abantu era mbagamba omanyi tuli ku mpewo. Musumba Kayanja simuyitangako naye yagalagana ajja kujjako wano. Oba kiki katumalirize lutikko. Ne bwe tuba tugimazeemu emyaka emeka ajja kutikkawo. Muwe kino kyenkugamba kyendi kaakati nti kikulu nnyo okuwuliriza eddoboozi eryogerebwa omuntu ng'agamba. Yayimirira mu service n'agamba wano waliwo abasajja abavaamu omusaayi ng'abakyala. Senga yali mulembe nga gwa .com kati nga balikodinga nandibadde nkanoonyaayo nenkabasaba. Abavubuka ne bavaayo yagamba waliyo wano abasajja ne bavaayo abasajja babiri nga bambadde bulungi suspender zino bazira suspender zebasiba zino. Empale ziri mu mwoyo batambula bati bavaayo ne batuuka ku kituuti. Bwe batuuka ku kituuti nga bavuddeyo Suma n'agamba waliyo omulala sibe bano waliyo omulala Mukama gwannumiriza eyantwalayo nakati gyali ne w'omubuuza omuyita kitonde kijja Ssaalongo yankulembera n'okugenda e Mutundwe yantwala okusabirayo. Nali nkimunyumiza nga buli mwezi nze omusaayi gunvaamu gumpitamu nga kizibu kyange era nga bye bimwe ebiŋŋambisa nti oba Katonda yanneerabira. Yatonda eno n'ennyama n'atonda yali abuzaako okuteekako amabeere n'essusu n'ateekako ow'omusajja. Haleluya. Naye ndowooza sisitemu yonna erabika yali ya mukyala. Bye birowoozo bye nayinanga. Nangamba tugende mu service ojja kuwonyezebwa. Laba we ŋŋendayo omusajja n'akyogera. Naayita yalwawo ng'agamba asigaddeyo mwagala aliwa. Saayimuka. N'oyo ye yannyamba n'angolola omukono bw'ati mu bantu n'agamba vaayo. Ne nnyimuka bwe nti ne nvaayo. Mu kuvaayo okukola deliverance ku kituuti yansabira ekigambo ng'ekya Daniel wagambye nti amaanyi ne gaggwamu naye yasigaza ekigambo. Yaŋŋamba kino ekikutte ekibadde kikutte okumala ebbanga Mukama akikusumululako. Amagenda ago Katonda ge yateesa n'okumuweereza gatandise olwaleero gaggoddwawo. Oba gw'oyagala ajje ng'alina by'ajjirako nze njagala ajjire ku ekyo. Gwasabira gwayogererako ekigambo essaati yali enkadde nga n'ekyali kintiisa okugenda okusumulwa nga nti abantu we nnaabatambulamu bwe nnyambadde bwenfaanana ate nga kye nnina kyeswaza. Ne bansabira ne mpulira ekigambo ekyo olwayogera nti amagenda go gatadde saddamu kutegeera. Naye nalaba kintu kimu service okutuuka okuggwa nga neebase wali deliverance eyo. Kati olaba muntu kusaba kuweereza n'ogamba Mukama nga yamuyita waaliwo kye yakutulawo. Kino ekyekirooto ne kiryoka kiyitawo. Waliwo ekiri mu ggwe Katonda kyalina okugjawo eky'entale ennene olyoka oyitewo otuuke mu ekyo. Omusajja ne we yanjogerera ekigambo nti amagenda gaago okuweereza Katonda nga ne Bayibuli simanyi gisoma nga n'abantu simanyi kubayimiramu nga ne Sala simanyi kugisaba. Naye kino olwategukawo emiryango ne gitandika okuggulwa. Ne Mutundwe nali mmanyi nti ŋŋendayo ng'abantu we basaba ne bavaayo nga simanyi nti ndisimbibwa nayo mpita omusumba waayo.
waliwo ekintu wagamba nti Danyeri yamubikkulira entalo ennene nabagamba nga ntandika message eno nti waliwo kyoyita entalo kyoyita ekirooto naye ng'emabega waakyo kirimu entalo ki waliwo gwe okolesebwa kwolabanga okuyita kutono naye nga kwa ntalo nnene emabega waako nakigamba maama wange nangamba oba kiki nange sibitegeera ate ffe abaana abalenzi nagamba wano basingo nembagamba Mukama bwakuwanga omusajja beera naye omukoleko omukwano bw'ati abasajja abasinga bagenda okutuuka bawase nga gye bagulubidde wangi tebalina keya z'abazadde tebalina keya z'abantu buli kimu kyonna bamulekanga nti alina okuyiriba n'ensi kati n'atuuka n'afuna ggwe ate naawe n'otandika omumuyiribya mutunuulire oyo mugambe oyiribizza omusajja bannaaye kati kanisa yeyampuliriza Mukama n'anviirayo kubanga maama olwaki mugambako yakigambanga ekiri awo kyewuunyisa oli musajja kijja kitya tekiriiyo yeebazibwe Yesu nemponyezebwa bwe ntyo omulyango gw'okuweereza Katonda ne guggulwawo naawe obunnabbi obuyina ne waliwo Katonda kyagala okwogera naawe kituukirize obunnabbi bwo entalo ennene asobola ozikubikkula ziveewo gamba muno nti okiwulidde ekyo. Wow, this is so good. It is so amazing. Pastor Buyungo testifying about Pastor Kayanja batono ababadde temukimanyi nange paka kati wenda bidde clips zino lwenkitegedde naye ebintu bino tubyawule. Let us tuawule nurturing ne delivering. Those are two different words and with different meanings. Pastor Kayanja yamuwonya sinjagamba nti yamuwonya yeye yamusabira naawona. Pastor Buyungo muwulidde kye yali ayitamu mukiwulidde bulungi. Bw'ateebaza Pastor Kayanja mwagala akole ki? Bannaye bw'atamwebaza abeera atya? Sigenda kwogera saagala nnyo kwogera mu nsonga ezimu naye these are clips, they are different clips of the same person testifying about the same thing. Nti ekigenda okwawula bugundi buno zengoye naye nga Pastor Buyungo azze awo obujulizi kweno embeera for how long or like for how many times I don't know. Naye bu clips ndabi nakalabako busatu about same issue. Era azakyogerako nnyo nti Pastor Kayanja ye yamuwonya Pastor Buyungo yali agenda mpizi nga mukyala. Byonna mubiwulidde. Era kambalekera clip akalala still about this same issue ndowooza omujja kulaba naye nga mu byonna twebaza Mukama kati yawona. Ekyo embeera yali mbi nnyo yali nzibu nnyo bambi musajja wattu naye twebaza Mukama Katonda nti kati yatereera ne Pastor Kayanja tukwebaza ne Pastor Tom Mogera ate gwe tukwebaliza ddala kamba weka clip akalala nako mukalabe. Musumba Kayanja Robert Kayanja Miracle Center ekyo kiri mundeetesa wano alijja bwe bujulizi bwe nnina mu bulamu bwange nali simanyi nti naafuuka n'omusumba kulaga ekibonoobono ekikubeerako nti kiggalira ebintu bingi. Nze nali ku Miracle Center nali maze okgenda Emutundwe ku Sunday nga tebabeerawo eyantwala ku Emutundwe bamuyita musumba yali musumba Saalongo nangamba ku Sunday tugende ku Miracle Center kati twagala nnyo nga service yali wano nga bakyali wano erubaga waggulu baaliwo oba mu biwempe nga tebannagenda wansi nengendayo omwaka togumbuuza kubanga obusibe bukubeerako n'emyaka tojjukira na kubala myaka onoonya kusumulwa kwokka naye mmanyimu ekintu kimu baali tebannakkirirawo we baali kaakati nga bali lubaga eno waggulu nengenda mu service yali ya healing kawungeezi gyenayagalayo ne bwe twagendayo omusajja n'ayimirira n'agamba wano waliwo omusajja wano avaamu omusaayi ng'omukazi wagenda mu nsonga avaamu omusaayi gwe nagenda naye nali nkimubuuliddeko nga nange ndi mu bulamu seetegeera oba natoloka ku Mukama
yali abumba mulenzi manya muwala nenfuuka olaba we yagira mu bwati ne yeerabira nanteekako susu w'abasajja nayina ebibuuzo bingi nnyo ng'omusaayi gwalinga gunvaamu naye nga ndi mu bulamu seetegeera kati nali nkinyumizaako ono ne mugamba nnina ekizibu kino na kino naye nga saagala kyogera kiswaza ndi musajja oyogera otya omusajja nti ovaamu omusaayi tuyingira kyova olaba njagala obulokole nze tebaŋŋamba bugambe nti yagala obulokole mbumanyiimu kyembufunyemu va ku bino ebya ssente na biki byonna omusajja n'ayimirira n'agamba waliwo wano omuntu muzi musajja ovaamu omusaayi ne wavaayo abasajja babiri baali oba basatu bambadde bulungi basibe suspenda empale ziri mu mwoyo ne bajja ku kituuti pasita Kayanja n'agamba waliyo omusajja n'asigala ng'ayita omusajja ono n'abeera wano wansi ntudde mabegeeri Salongo n'annyenya n'agamba genda kyekyo kintu kye bagamba neŋŋaana tudde wansi wendi nti abantu omusajja n'alemerako n'agamba sijja kusaba nga tonnavaayo omusajja eyali anninaanye ye yawanika omukono ne guyitamu mu bantu ne nnyimuka ne ŋŋenda ku kituuti musajja n'atusabira naye nawulira ekigambo kye nasemba nakyo ti kino kibadde kikutta amagenda go engeri Mukama gy'akusumuludde onoobeera kyakuddamu mu famire yeewammwe ogenda kukozesebwa Katonda nga simanyi nti ndibeera na pasita enansana bwe nti nga simanyi nti ndibeera na muweereza emutundwe oli yantwalayo nga mukwano gwe ng'omukkiriza okuva olwo ekyomusaayi tekiddanga era tekiriddira ddala nandibadde ntya n'omukyala ne mugamba ng'agenze mu nsonga ne mugamba nange enfisizaawo paadi ndi musajja ng'abasajja tebibabeerako bakiyita kibonoobono Katonda n'akinkuulako nagamba musumba Kayanja newe kiba kyetaagisa Saala wadde alina pulogulaamu atya wano mu Fogi mwateeka okulinnyawo ekigere wano ekyo kabeera atya eyo deliverance nagifunira mu kifo gye nnyinza okugamba ye yavaako n'amafuta ne gasimba ku nze nenfuuka mutabani wa Tomu Mugerwe Mutonde kubanga awo nali sinayingira wadde na bwa Asha n'ensimba emutundwe bwendi nenvaamu omusajja gwoba tondaba nti ndi musajja wa Katonda nze neemanyi navaamu omusajja wa Katonda ate ow'amaanyi